Kampuni enzisi okuli ez'obwannannyini n'eza gavumenti zisatira Minisitule y'ebyobulamu bwe zitaddeko akazito obuteetantala kukola ku mirambo gyonna oba abalwadde ng'abasawo tebasoose kugyekebejja na kugyekenneenya. Bino bituukiddwako mu lukiiko olwatudde ku kitebe ky'ekitongole ky'ebyobulamu. Abasawo abakola ku byobulamu mwe basinkanidde amakampuni okusala empenda mwe bayinza okuyita okutangira obutakwatibwa kirwadde kya Ebola. Mu lukiiko luno Dr. Alan Muruta, Commissioner avunaanyizibwa ku ndwadde ezigwawo n'okuzirondoola, alina byalambuludde. Department ekola ku safe and dignified burial ne infection prevention and control egenda batendeka mu musomo ogw'okukola ebyo ebiziyiza obulwadde okukwata omuntu oba osijja z'okuzika omuntu mu ngeri esaanidde. Ategeezezza nti bakizudde nti ab'amakampuni bano babadde balina enkola ey'okutambuza emirambo nga tebasoose kumanya ekirwadde kituufu kiyinza kubanga kyekividdeko omuntu okufa. Kyagambye nti singa tebateekebwako mateeka kyandiviirako ekirwadde kya Ebola okwongera okwegiriisa. Bwe basanga ng'omufu asobola kuba nga yafudde obulwadde bwa Ebola, kiba kirungi ne tulindako tufuna results ezitatwala okuyita mu lunaku lumu. Wazzeewo okukubagana empawa okuva eri ab'amakampuni enziisi nga bategeeza nti waliwo obunafu eri abakugu nga babakubidde amasimu okujja okwekebejja emirambo gye babeera bafunye. Kyokka kino Commissioner Muruta yakiwakanyiza n'ategeeza nti omuntu bw'afa abeera talina bwangu bwetaaga, ne basaba nti tekibeetaagisa kupapa nga bakola omulimu nti kubanga singa bakikola nabo kyandibaviirako okukwatibwa ekirwadde ky'Ebola. The only time we panic is when we are saving life. I have lost people, and then you see calls at 1 a.m., 2 a.m. Oh, so has died. Oh, why are you panicking? You people take this message. Tell your clients. There is no emergency after death. Let people settle down. Look for your money properly. And you process you do the processes properly. Tell me, madam, what is so urgent? No, actually, it's not about who will die because somebody's body has not been buried very quickly. Apart from the ones of faith. No. By the way, part of the job that you must do is to counsel people who have lost their dear ones. Okelo Ayen Daniel akulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA ategeeza nti singa amateeka ab'amakampuni agaziika n'okutambuza emirambo tegagoberera boolekedde okusanga obuzibu mu nzirukanya yaabwe ey'emirimu. So I won't sign until there is attached a negative Ebola test. If that is a condition, we can have to do that, but also protect us of the country, know that bodies that are living have been certified to be free. Henry Kasomoko yakusakidde eggulire lino Crowd TV. Ali ku Bukedde TV wantukulamusizaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba gano ge gataliiko mu ttontonga bya mizannyo yenze Mpagi Farid nga tutandikidde ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda ey'abazannyi abali wansi w'emyaka 20 abagenda maaso n'okubeera nga bazannya mu mpaka eza Africa mu Sekafa eno mu zooni gye tulimu bamaze dda okwalifayinga okgenda mu mpaka eza Africa ezigenda okubeerawo omwaka ogujja wali mu ggwanga erya Egypt. Bano kyaddiridde okuwangula ttiimu y'eggwanga erya Sudan goolo zibadde 2 ku bwerere. Uganda kati eyiseewo n'eggwanga erya South Sudan eriwangudde eggwanga erya Ethiopia nga bagenda okukiikirira ku lukalu luno olwa Sekafa wali mu mpaka eza Africa ez'omwaka ogujja. Katugende tulabe ku goolo za Uganda eziteebeddwa Ismail Mugulusi.
ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abali wansi w'emyaka 2 ya Uganda Hippos okutuuka okweso g'empaka za Africa ez'omulundi ogwokubiri ogw'omudiringanwa emaze kukuba Sudan ku ggoolo 2 ku bwereere ku luzannya olwa semi-final mu mpaka za Sekafa ezindi akati mu kibuga Khartoum ekya Sudan. Goal za Uganda ziteebeddwa abazannyi Roger Storach mu ddakiika ya 5 munya ne Isma Muguluusi mu ddakiika ey'ensanvu. محاولة إرسال كرة عرضية هنا الراسية التسديدة هدف أول عن طريق اللاعب سيما تيمبا يسجل الهدف 34 هدف في شباك المنتخب. هلا كنت حاولت كرة على جهة اليمين عرضية ممتازة